twebaze nnyo Kamalabyonna okuba nti atufiisiza akadde okulambula emirimu gyaffe gye tukola. Enteekateeka eno ey'okulambula ebitongole ekikulu ekirimu kyakumanyagana. Mbamanye nammwe mummanye. Njagala kubeebaza obuweereza, naye mu buweereza bwammwe mbasaba mubeere beesigwa. Mwetaaga okukola n'emmizi. Omuntu ow'emmizi y'oyo alaba engatto y'omuwanika w'enkuluze nga teyagisibye bugwa n'atagenda kunyumya nti bane omuwanika w'enkuluze oba yabadde ki yazze engatto gisibye bugwa leero. Ayinza okugamba n'abasumba omuwanika bw'aba ayitawo mugambe engatto tagisibye bugwa. Mukaama obwerufu, omukozi omwesigwa abeera mwerufu, era kye tubasuubiramu. Mujjukire nti mu buweereza buno wadde mulina obwetengereze temuli bakyetwala. Omuganda agamba teri kyetwala naye kabaka afugwa kibaale. Okwebuuza, obuteebuuza tebutambuza amazzi ekiro. Tolina kyofiirwa bwe weebuuza. Okuwabulwa, ofiirwa ki bw'ogenda ne bakuwabula? Tewali. Ffenna twebuuza, ffenna tuwabulwa. Era mbasaba mukolagane ne minisitule ezo. Nga bwe ŋŋambye tolina kyofiirwa bwe weebuuza, bw'owabulwa, bw'onoonya okumanya. Tewali n'ekimu kyofiirwa kyonna. Mbasaba mubeere bayiiya nga mukola emirimu. Omuntu atali muyiiya buli mbeera alabamu bizibu. Omuntu omuyiiya atetenkanya okuggusa obuvunaanyizibwa bw'abakwasibwa. Gwe bw'obanga toli muyiiya olinda mukama wo yaba akubuulira ekyokukola. Kambabuulire, gwe olina okulowooleza mukama wo. Mukama wo si alina okulowooleza. Obuyiiya bukuwa n'obuvumu. Muyingize ebiyiiza ssente. Nkuluze wa wejja ssente weeyiyiza. Ziganya communication ne Buganda Media Center ne Ministry y'amawulire y'Obwakabaka. Twetaaga ffenna okumanya ebigenda mu maaso mu Bwakabaka. Era nsaba bassenkulu abali wano baluŋŋamye abantu baabwe bakola ku by'empuliziganya babeere nga batuula n'ekitongole kyaffe eky'amawulire ekya Buganda Media Center ne minisita ne bafuna ensisinkano ez'olutentezi ezitegekeddwa nga bw'onogaa nti omulundi gumu oba mu mwezi oba mirundi ebiri mu mwezi nga bonna abakulira ebyempuliziganya mu bitongole basisinkana aba Media Center ne minisita. Era kino ngenda kiteeka ne mbuwandiike. Amalirize nga mbeebaza emirimu. Buganda erazeewo ku njawulo mu buweereza. Nze nga kati nze nondoola nnyo bye mukola era mbimanya. Naye ate mmanya n'ebitongole ebirala bye bakola. Kuba tuwuliziganya n'ebitongole bingi eyo eby'enjawulo. Naye ndowooza nti waliwo ku njawulo. Ffenna tulina okukoowa. Naye mu kukoowa tujja okufuna ebibala. Bwe mugenda eyo okulwanyisa Mukenenya Nabagereka Foundation, bwe mugenda okugaba omusaayi, bwe mugenda mu nkuluzo okulambula embiri Mwami Lukenge, bikooya. Era sisuubira mukozi kujja kuŋŋamba nti mukama wange binkooyeza. Obadde oyagala kukola ki? Kiki ekyakuleeta wano? Kukola. Era bw'okola okoowa. Naye mu kukoowa mw'ofuna ebirungi. Tosobola kufuna mu kintu nga tokoye. Mubuuze abantu abalina bye bakoze ebingi. Era ojja kuwulira Senkaayi enkya nga ababulira naawe osobola naye olina okukoowa. Mujja muwulira. Mukole ku dduyiro kijja kubayamba okuba n'amaanyi. Neebaza bassenkulu
kubanga ebisoomooza mu bitongole byammwe biggukira ku mitwe gyammwe. Naye mbeebaza, mwebale. Era enkola yammwe n'abakozi be mutwala gye bajja okugenderako, anti ekwata omwami emuganza emuleka, baali bategeeza nti abo bakuli okumpi abantu b'otwala bwe mukola obulungi bajja kulabira ku mmwe abakozi. Naye nze kimpa essuubi kubanga basenkulu bafuba ebibasoomooza nabyo mbimanyi. Bwe ngamba nti saagala kundetera bisoomooza tekitegeeza nti sibimanyi. Mbimanyi nti gyebiri, naye mbasuubira okuba nti mubitemera empenda, naye temubikuliriza kyetuva tulabawo kayawulo. Twongere okukolera awamu ng'abaana ab'awamu, kubanga betugambye Kabaka ye kitaffe ffenna. Tukolere wamu, twongere okukolera awamu. Bwe tunaakolera awamu ebintu bijja kunyirira, bijja nakwongera okuwewuka. Mwe ng'abakozi mumanye abakozi abalala, kubanga si bantu bangi abakola mu bifo ebirimu abantu abangi ng'ate mukama waabwe y'omu ng'abakozi b'Obwakabaka. Mukirabe ng'ekyobugagga mukyeyambise. Neebaza abampadde ebirabo, nsiimye nnyo. Naye nga tujja kwongera okuwuliziganya wamu n'okukolera wamu. Katonda abakuume.